Popin Media. Aina omuntu gwayagala okuteekawo nze kyensaba Wamikalangwa yandibadde afa nnyo okubeera chairman w'NRM ave mu nsonga za local government kubanga naffe tetumuyingirirangako atuleke nga bakansalazi tukiikirire Kayunga ate yannyini naye agyesiimisa ayina candidate gwayagala amuyita Sula ate Sula gwayagala chairman wa kyalo Ebukeeka ye chairman wa NRM Kangunyira sub county ye coordinator wa office of the national chairperson Greater Mukono sawa zino balinga agamba nti mu NRM wali abantu ki abantu ate ye kansala owa Gombolola ye Kangulumira ndaba nga tateredde obwenkanya Wamikalangwa era njagala kubabulira buli ekigenda mu maaso wano tekiri mu mateeka era ffe nga abakulembeze ba local government tetugenda kukiwa makulu so olukiiko lw'NRM nga we luli wano executive ate nayo ndabamu mbembe omu executive ye chairman w'NRM ffe tatuwadde kitiibwa birowoozo byaffe kitegeeza naffe tukusobola kugenda mu maaso nakuwuliriza bintu bitali mu mateeka local government za njawulo nnyo ne structure z'NRM kati baagala okulonda obukulembeze bwa local government kokasi nga we balonda structure yaki y'NRM. Yes chairman, tugambe nti chairman w'NRM ayingidde mu race wa speakership. Kati kisuse nawo kubanga okutandika okulondesa kokasi kintu kinene kokasi eronde ne bakansala abali wano bakansala elect tebalina buyinza bulonda kokasi nga tebanna bakola ki kulayira so wano kangalu kino ekikolebwa wano kiri bumanyi bw'amateeka ekyokubiri ffe ng'abamu abaludde mu disitulikiti eno nga tuli bakulembeze bukyabatuwa disitulikiti eno tukooye entalo n'okutabukatabuka kwa disitulikiti twagala twawula emirimu wakati wa kanso ne NRM structures tuwa obuyinza abantu tusobole okutambulira awamu tuwa abantu obuyinza ate tutambulire mu mateeka constitution ne constitution yaffe y'NRM tugambe nti obuyinza babuwambye obwabano obwa district council ani awambye omuntu yenna ayita council ya district ng'oyise mu council mu chairperson wa district oba mumenyi w'amateeka oba olulango ate omubi tukoye okutabula district tukoye entabukatabuka mu district bwe luba lutalo lulangirirwa olwaleero jihadi eya NRM okugitereza mu Kayunga district etandise olwaleero ani alese embeera etandise ki olwaleero ani alese embeera president's advisor ani banji chairman Kalangwa Moses so lwaki kuna kyagadde nnyo tumanyi kigendererwa kiri mabega wa kukyagaze ndowooza nze nandirowoozezza chairman yesimbawo kuba chairman bw'NRM nze bampa kuba chairman wa district kakati asosodde oluta n'obwakulembeze bwa district nabwo atandise obukola kokasi y'abakansala ba district talondebwa chairman w'NRM fulaga bearer ku district tulina abafulaga bearers wabula tukanya ku muntu ki nga ffe aba NRM gwe tuba tusimbe mabego atya tuwabeera na kulonda nga bwolaba president nti yakanyisa museeke era n'agamba nti naye abalonzi baliwa tuliddeko nti agaye ntalina budde chairman talina budde tobolaba biri kukolebwa nga ebikolebwa naye ebiri okukolebwa byonna bifu era ffe nga abakulembeze ba district tetubitutenga nsonga era tetugenda kubiwerukanyumizaamu mboozi kunyumyamu ebisigadde akatebe kali wali nga 15 kyekyo olunaku lwanze kansoye Moses ndi kansala akiikirira Nazigo sub county ndi wa NRM era nagira kadi NRM olunaku lwaleero chairman wa NRM yatuyise nga abayitamu bakansalas ne chairman waffe abeeko ne byatunyumizaamu era okututeekateeka nga tunagenda okulayira naye ate tutuusaawo alabika abadde alina ebigendererwa ebyenjawulo saawa zino atugamba tulonde kokasi etali mu mateeka kubanga bakansalazi bafuuka bakansalazi nga bamaze okulayira tugezeza kumusomera constitution y'NRM kyegamba n'agamba ye talina budde yasobola bikola leero kitegeeza nti ye talina budde ate ayitawo n'abanga anyooma constitution y'NRM kyannaku nnyo okubanga Kayunga Wamikalangwa tumwenyumirizaamu era ffena yatuyamba okubanga twayitamu naye ate nze mbadde nsaba agoberere constitution y'NRM kyekola ki kyegamba abimanyi naye agaye nti alina offices nyingi senior presidential advisor ate alina ebibye tajja kuba na budde nze ne tumusaba adelegating vice we asobole okuba nga ajja kubaawo
mu nkiiko ezo ezinaddako nga tumaze okulayira. Nze nga munnamateeka njagala era neegugunze kuba ne meeting ngikoze eki ngivuddemu. Sisobola kubanga nasoma amateeka ndi muyivu ate mbeere mu bintu ebitali mu mateeka ate ng'abantu baatulonda. Ekituufu kiri nti byonna byonna chairman w'NRM byayagala okukola tulina okubikola nga tumaze okulayira. Era chairman waffe wa district omulonde Mwami Muwonge amusabye n'amugamba nti bino byonna bisoboka chairman twagala okukola ky'oyagala. Katumale okulayira sawa 6 tudde mu boardroom ya district tulonde NRM caucus NRM caucus eronde ani anakiike anajja okwesimba kwa speaker naye abisambazi kubanga ye ayagala wano abikole mangu. Section 37 eya NRM constitution egamba nti wajja kubaawo caucus y'abakansalas ba NRM abalonde ejja kubeerangako chairperson vice we treasurer secretary n'owabyamawulire era caucus eyo ejja kuba omulimu gwayo kubeeranga na common position ng'abaaki ng'ab'NRM buli council lw'eneeba ekola ki lw'eneeba etuula. Era chairman w'NRM wa district tasalawo era tagibeeramu ajjanga omuwiwaaki w'amagezi n'olwekuba kulonda takola ki talonda kubanga kati ye watuuka ekiseera n'agamba nti avudde ku bya constitution y'NRM byeyogera olw'okuba talina buki budde ate nga mu kaseera kano twebaza President Museveni olw'okuba yatuwa ogufa gwa senior presidential advisor naye ate wabanga ekyokumuwa ekyo kye kimumazeeko obudde bw'NRM ekayonga simanyi na kumanya ne beesalirawo bino bye bumbuuza balibuuza akulira okulondesa Mami Kivumbi ffe tubagambye mwagala twongereyo oba tulonde ne bawanika ng'abaagala okulonda be basinga obungi abataagala kulonda nga be batono era be bafulumye ababadde baagala okulonda basigala ne balonda ate balabona bafulaga beera nabona bagenzi ba NRM abamu tulowooza nti ebyo tebijja kuleetawo obuzibu NRM ejja kuwangula era tulowooza nti bali bajja kubaako n'okugayagayamu ensonga zino nja kuyita chairman wa district ajje tule tugayemu ensonga bagende okugenda bali mukaya akasembayo nga bali okukanya esina interest mu kalulu eno nze mbadde nga mbikola byonna lwakuba nti ebisanja biri chairman ekibeere yali Mwami Sserubogo PFK kati bwe twabikola tewaliwo alina interest nnyo naye twabikolera tuyinza kugenda ne kokasi tulinawo akulembera kokasi twagabeera tumulina bamulonze oba enyini balonda sife tumekize tifuni tubeerawo okubawabula era tubawabudde tubagamba muveemu babiri ne bavaamu abalala ne baganiramu abaganiddemu ne babasinga. Nze siri mulonzi naye balonze Sula Serumu okumuwa flag wa deputy olwo omukyala bamuyita Safina ekirina ekirowoozo nti abo nga NRM bawandiseko eddusu abataze mu ebyo tegeeza bali tebaagala kuba nti babawandako eddusu. Twagaliza buwanguzi NRM mu kisanja kino nga speaker atwala nga wa NRM ate ne kokasi twafunye okwogerezeganya ne chairman wa district nti tukisoke tugireke tugironde nga bamaze okulonda olukiiko bamaze okulayira nenzikanya naye ku ekyo era bwe bamala okulayira nga tulonda kokasi ene bakulembera mu lukiiko olukulembera Kayunga district nga bakansalas okuwanda ebisi kwanya nakuba speaker tukajye NRM abagani bade kitaka kole banga balayira okoze outside the